Okay, abatula abalungi amanya edobozi nzijjo na Saints ate nateeko mu kutuga ffe guno gwa Tindi Files gendera ddala maaso n'okubanga ate supportinga n'okubanga ate subscribingira ddala ffe tuliwo okubanga ate tubaweereza. Kale olunaku olwaleero ate nchaddeko wano ku kitebe kya Wakanda nga we mulaba ababa security eri wano tomala gasalimbirawo ate okulaba nga atoleeta obulabe bonna bonna ku mukulu gwe tuleese olunaku olwaleero amanyiddwa nga Tomudi. Weewaawo tugenda kuba ate tunyumyamukko naye atunyonyeremuko ku nsonga bwazitambuza. Omukulu ssebo gyebaleko gy'okola gy'otuusaako emikono. Nobale kunkyalirako. Security nga ye erikaali. Asi security. Bantu bange. Bantu bobeera nabo mpola mpola. Obwe bulungi. Nsanyusiza nnyo okulaba nga naawe oli muntu w'abantu bw'oti. Nti kasi banomba waka. Kino gye weekuumira Wakanda. Mbeera mpola mpola. Ye office enkulu. Njagala wansanga. Okay. Yaman. Wakanda wano ndabawo abantu ab'enjawulo. Naawe ogendera ddala maaso n'okubanga ate otumbula ebitone eby'enjawulo ng'oggyeko ggwe okuba nti oli muyimbi. Waliwo ebitone eby'enjawulo ebyentumbudde. Kati emabega kawo twalinawo competition zasinga okulya akakoola era twamufuna. Naye yali ava wano. Yava wano. Otyo? Waliwo competition wali wansi wabawo competition zasinga okukyanga amatatu. Speed. Mpulira. Gano ge baloolinga bati ne bagagira gati ebitone tugenze maaso n'okola ki? N'okubitumbula. Tulinawo n'abayimbi abasajja abakabi oshegeera. Waliwo tulinawo ba Eric omumanyi. Balaga, Eric Maswaga. Tulinawo ba Ibula. Tulinawo ba Sada Makanika yaawo. Ne ba makanika bonna we. Yakyasinza osumulula yingini. Kuga ebitone tubitumbudde oshegeera. Yamani. Tetulina tabu. Okay, ku bayimbi emijiji egize olwawo okusanga omuntu nga ayambako banne okubanga ate nabo basitula ebitone ebyo. Gwe ki ekyaku-inspiring okulaba nga naawe ate engeri gye wavaayo naawe n'osalawo okugamba nti kokwate kuba n'abaana abalala batanavaayo? Ebitone byabwe byangu okukwatibwako kati ng'ekyo kyanga amatatu omugabo gayongera bu speed. Era nga gwa batendeka. Nenga tubudde by'okusaaga. Yeah man, just kubanga obeera muntu w'abantu kwatagana n'abanno ashegeera. Nabuteegulumiza nnyo ebiseera ebisinga. Ffe kye tukola ashegeera. Gulumiza nnyo, w'oteegulumiza nnyo omuntu asobola okutuukira n'akola ki? Nakuyogera naye n'akubulya obuzibu bw'akola ki? Bw'ayitamu. Okay, twogere ku mwaka 2023. Watumbuka nnyo. Kwegambo ine ennyimba ez'enjawulo z'okuba abantu ne bakyamuka ate gukuwadde nnyo ettutumu. Omwaka guno oli waba ogwogeddeko biki by'oyinza ogurigaadingamu eri ggwe? First of all gukyusiza ebintu bingi. Nkubidde hit songs zange zisinga. Mmanyiddwa ensi nsinzidde 2023 okummanya. Pozeera mwegulire n'emmotoka koleddemu n'ebintu bingi kubanga ebiseera ebisinga omuntu yenna obeereyo ng'ogamba ngenda kukola nnyo nkole ki nguleyo akamotoka awo ninnyemu ennyonyi 6. Tukulabye ng'ogenda e Dubai. 8 ziri mmeka 8 zibadde 8. Ogendako e Dubai, ogendako Dubai sinnagenda yadde. Tonnagenda e Dubai? Ensiku yange yakulaba ng'ogenda Dubai era bikali nsindala. Nagenda e Qatar, nagenda ne Saudi Arabia naye nga nninnya ennyonyi 8. Emu nenteeka e Dubai emu endala nenteeka e Qatar ezo 2. Endala nenkomyawo e Qatar nenteeka e Dubai ezo 3. Nenzia e Dubai nenteeka e Uganda ezo meka 4. Kati kyekimu ne Saudi Arabia emu Dubai emu Saudi 2 nenkomawo nendropinga e Dubai then nenkomawo kyede 8. Nemeka 8. Ennyonyi yekunyumidde. Kagamba matera 23 abaddemu ebintu bingi nnyo ebirungi sijja mujjusa wankubadde twamumazeeko si bulungi.
tugenda tuukawo omwaka guno 2023 abantu obalaze kyosobolera ddala okukola ate era nobayinga credibility eri bo newankubadde bangi baali batandisa okwetisizinga nga bagamba nga gwe wewajjira mu sitayiro y'omuyimbi omu gwe sijja kubanga ate njogera mu kaseera kano kyakuyisa kitya tekyakumalaamu maanyi gendera ddala maaso ng'okuba bannayuganda endoomu nekyaki ekyokugira mu kifaananyi ky'omuyimbi nga bagamba nti wajjira mu kifaananyi kya gundi ate lwaki bagimalamu amaanyi nga nze yakyogera kuba nze yakyogera kenyini anti abantu basooka kikusibako anti bo bakiraba nabo si basiru kitegeera ate nekyewunyisa ekintu si kibi kasita nanyini kyabanga takiinaako buzibu kitegeera buli muntu alwana kuyitawo nensi tugirimu akaseera katono naye okoze ebiki kati gojja kuddaawo ng'okaddiwa buli lunaku olukya tetukolaki buli omu wekitenkanya wekirawo kitegeera era nange wemba waliwo alina kasitayiro kayagala kakoppe uyitaawo kasoba ng'okolaki ng'okaagadde just kikulaga ki ebintu byakwetetenkanya mwana byakweyimirizaawo kwebeezaawo kitegeera ng'owona tulaawo nze simala nnoonya gundi empya teri kigambo kye batayimbanga naye tewaliyo bayimbi bapya kitegeedde buli kigambo kye tuyimba bakikolaki bakiyimbako funa just okiyimbye otya kiba kitegeeza okukoppa siki si kubi kasoba ng'okolaki kakiggasa gwe ng'omuntu so abo bonna aboogera tekisobola kunkwatako nze after all nakuba akajji kituufu omwaka 2023 gubadde mulungi gy'oli buli nkomekerero ya mwaka waliwo muyimbi omu ateekawo lisiti erankinga abayimbi ab'enjawulo ate nga nze gyendi wabadde omu ku bayimbi bange abankoledde ninga saakulabye ku lisiti ani agikola bebekulu ye nga yalina byagenderako naye nange nina lisiti yange kwegambe ye ogikubamuko ku bituli tosajja kubamu bituli lwansonga si gwamugambye tomusabangako kussaamu ate sigamba nti mu Uganda mulimu abayimbi 10 abo bayogeddeko you understand kiba kitegeeza sinakola nnyo kutuukawo ku lisiti ye nina nyina eki eyange kitegeera nammwe muyammwe taliimu kitegeere kati nange nyina eyange gye nnakoze kitegeera naye ninamu nnyimba 5 kiba kitegeeza buli muntu abaako n'ekintu kyekyakolaki kyayagala yenga omuntu ate tosobola mwagazisa gwe kyokolaki man so just kikuwa kuba muze muwe ekitiibwa kikuwa bukyakuyiga nogaa nti kati guno omwaka 2024 kola nnyo mu nnyimba ze ezasoose 5 bw'ozitunulamu oti olaba nga mulimu ezimu eza featurinze nawe ku lisiti ye kyewunyisa sinaziwulira poziko gompaddeyo ezimu namba emu yabadde aliyeni skin nipate olimba bali lwamaanyi nawe yabadde alina kuzaako bbanga olulu ate nga ge mazima kubanga n'embiseera ebyo pate we yakubira nga ova ku pate dijja ekikakatako owulira ddala nga erina oyingira erina baaki banga nkitegeera yaman naye just bya Uganda webiti kitegeera yaman kale katwogere ku nkomekerero y'omwaka twakulabyeko mu Nkuka nabaddeyo wabaddeyo ate kitwalabye obutambi obwadde obwadde bugendera ddala maaso n'okubanga tebuyitangana ku mikutu egy'enjawulo nga olina abantu abamu bewadde olwanagana nabo sinabe nadde nwanagana nabo bebakubye obutambi bwafuluma nga bankuba sinnalwanako namuntu era bwe wabaawo omuntu n'omu gwe naddiza ku bonna abankuba ave yagambye nze nali mukuba yankuba ekikonde bankuba so mbadde nsawotereza statement abakuba mu Nkuka y'omwaka yesebo baali bakuba nze mukama wange baali bakulangaki kwali kulaba bubi mpozi n'akavuyo akaali ku stage okusookera ddala nekifuluma nti nzinze ekikonde nenkuba omukulu omu yali nanyini stage eyo n'ebyuma
Osegeera eyali stage manager ndowooza nanyini byuma nanyini event eyo yakola ku Nkuka. nanyini event tumanyi yali Abitex owa sound yali jeje yoyo mukulu gwe bagamba gwe nakola ki gwe nakuba ndowooza naye nyini nalaba nga nze mukubye kubanga sookera ddala sinze yamukuba kale kwegamba naye engeri gye yamukuba we yali wendi ne bagamba nze nkoze eki nze mukubye era baali bannanga ekyo kikwaki okubye ejjejje oba abamu ku baana be wali nabo be bakuba omukulu kyewunyisa n'abaana bange nali mbalese wansi benajja nabo nabaleka wansi ku stage naye waliwo kale omulenzi yanyambusa stage yali akola awo wenyini yali akoze awo yanyambusa ku stage okwo twamusangira mu Nkuka yakuba omukulu oyo ekikonde naye ndowooza bo ne bagamba nze ntoye order segeera oba si ekyo ne balowooza nti nze nkimukubye. Yes man nabo kwe kukuyisa obubi mu ngeri eyo ne bankuba bubi nnyo bali baagala na kunzita ekyo nkirinako obuyino kubanga bankuba n'engonda ne bandaba nga omubiri tegukyesobola but still nga bakyakola nga bakyankuba kati bali baagala kunzita ate era naye nga baali bannanga bwemage by the way ekyo olina omumanyi ekyo nkirinako n'obujulizi basinze yakuba ekiyinza ne ku lunaku olwo tewayimba nakuyimba saayimba wantu walala wonna mwana sho avaako nve ate yo si esho nalina sho nnya endala ng'oggyeko zino ebbiri Nkwacyo n'Enkuka naye nyina oyinza ku Nkuka ngende ku Nkwacyo male show zange ennya segeera naye nakoma awo olw'obuvune bwe nafuna obubi ate nga nayisibwa bubi nga ne saawa eno kyalina obuvune bakuba ekyannyamba nti tebamijasayasa nnyo feesi naye era mu kifo era tukimanyi nti accident omuntu gy'afunye nga tafulumizza musaayi ebeera mbi kuba eri yali mob justice segeera bankuba ne bansambira wansi akutta omuggo n'akuba okuba bino abantu balaba bino bya ku stage ne bankubira nnyo wansi eyo nga nnyingira emmotoka yange n'owoogirawo naye yonooneka nayo bagikoonakona nga banfulumya banzijja mu mmotoka gwe kyolina omumanyi oyinza ogamba nzisa omuntu oba nyina omuntu gwe nkubye essasi nego tewababuuza kiki tosobola mob justice okimanyi wali olabe nga bakuba omubbi tayogera tosayogera era tebakuwulira segeera omuntu newaba oyogera bwoti tebasobola kukuwulira era siba naye sinabbako wa era naava eri ekyewunyisa ku bonna abasinga abankuba tekwaliko omuntu yalaba abankubaani jejje kikonde bonna nze nkisibako ssente bonna tebaala wabula baawulira nti tomudi akubyani jejje nga buli ajja ayongera okwo akubya amukuba atya segeera mu mbeera ng'eno gwe totambula na bakanyama bakusexuali nga baba bakusefugadi nga mu mbeera nga zinene ziba zitalaze ku bivulu kati eventing eyo kitangaze mu eventing eyo ogisubirako abakozi bameka abayinza ogikolako balina obanga basuba mu 50 kati I was against 50 and above people. You understand? Kyategeeza I was outnumbered. Nfuna? Yes sir. At the very first time we bankube omulundi ogwasooka bankwasa security yange nerooza biwedde nenziruka nzire ku mmotoka mukudda ku mmotoka naye nokozesa olukujjukujju nengamba security yange musigale nga mudduka nze nyingire emmotoka nfuna kuba abasajja baali baagalira okunfuna bankube nenyingire emmotoka juka twali backstage security yange ne bagigaana okudda nfuna kati kumbe ono yali asememega yalabye nti nyingidde muki mmotoka tomwawe basinga okunkubira ennyo ne banzija muki mmotoka kusegeera kibasegeeza even the never event bano bakanyama bakola ku gundi they were not trying to bali tibagezaawo kunnyamba ate. You understand? I understand. Kibakisegeeza nali omu against abantu 50 nakukola ki nakusoba. You understand? Kuba ne bakanyama bennyini banno nayo banziza ku stage nga bankubye mwana ne okutuka nengamba basajja munzita osegeera nga ntaasa njogera kutaasa bulamu mwana kubanga wali bulamu nakufa mwana osegeera basajja bankuba bubi nnyo
ne mwana segere. So I was not protected kyokanga nali booked okuyimba ku kivulu ekyo. Wandibadde olaba ate abakwasaganya n'abayimbi. Anti kati mpuliriza n'abakwasaganya n'abayimbi nabo yayogera kimu Ankabitex yagamba Tomudi waba yakubye ejjejje agenda kiraba. Segere. That's not being fair. Segere naye nga obutambi bwonna babula yakyogera nakiwulira ekyo kyo simuwayiriza yagamba Tomudi waba yakubye ejjejje agenda kikola kiraba kibasegeza. Awo nali nsobola okuluzinga obulamu. Segere. Abasajja bali basooka okunkuba ne banzita mwana. Bankuba bubi nnyo mwana. Ensinga egende egirabugize mwana naye ennuma. Nafana. Kwa bubi nnyo muno mona nzijudde bruises. Nali protecting a face when. Segere. Ebikaluba sibilyanze. Kuba bankuba nnyo munene. You understand? Naye ye omukulu kyavayo gamba Uncle Abe yagamba Tomudi waba yakubye ejjejje ajja kiraba. Segere. Nenga nze nalina ssente bazitwala banjulize bayonona emmotoka yange bankuba ndi mu losses golaba wanene kubajjukira abantu botayimbidde of course olina bayimbira ogwe baba akubuuking twesegeza after kuwona wanene of course olina bawa show mu tulane muteesa awo nokolera loss ogivuga nogenda noyimba nodeka nogivuga nogenda noyimba nokola nodeka. So kati awo wendi segera naye nga nze natangaza ensi omusajja asinze yamukuba mwana ate nga waliwo n'abaalaba ne bakyogera oluvannyuma ng'amaze okunkuba ne bagamba nti Tomudi nno kimanyi si yakubye omukulu luvannyuma nnyo nga bankubye mwana kibasegeeza bannayuganda beevaako mwana bakuleka n'ofa nga tolina kyokoze segera manyi wabaawo omuntu gw'ogamba nogamba naye oyo omukulu alwana nnyo abadde asussizza segera naye Tomudi yali alwanye nani mwana tumulyangako muntala segera Tomudi yali akubyani ebikondo segera yogana ne Tomudi naye asumbuwolereza si mwangu wolereza segera ne mwana nze sikuba ku muntu mwana bae banko bali banzise nkyali mu ne shoko segera kyokka ate era mpulira bagamba Tomudi tukyamunoonya nembuuza bae bagala kunzita segera bakyakunoonya bakyanoonya segera ngate bibe byangu ensonga eno tewaddukirako mu bekikwatako baabakwasi nze kenyini era atera bandoopa gogo baakuba ate gogo baaloopa naye gwe eno Uganda oleka tokitegeera era bandoopa era kyemmanyi omusango gyeguli era yo kasamulira emiranga kigozi nimbadde manyi nawe olina okwereporting. I reported myself kubanga bali bandoopa segera nengendayo kuba polisi gwe bandoopa konjimanyi naye nengenda nentwalayo gundisa nembalaga nti omuntu gwe bakuba yenze segera kubeera on a safe side nenga nenkola ne medical biki segera ne bankibiranga of course ndi muwadde nyina bruises ndaga nyinimo gyonna baajasa ekitegeeza olwavaawo nga bakakutuusaako obuvune waddukirawo paka mu ddwaliro. Of course nali sagenda walala wonna kuba n'okuvaawo okugundi navaawo engeri gye navaawo banzikisaawo kabangali mwana segera polisi yantwala n'enfulumya naye nze nkubuulira olaba bye bagamba semaya security yanyamba segera security terina bye yanyamba mwana kubuulira abasajja bali ready okunzita ate nga abasajja balaba balabe nfuna security y'ekifo eya event gye basaawo Uncle Abe teyanyamba mwana kyokka nga nali ku list nga nino yimba segera ensobi esobola obaawo Uncle baamukuba segera naye bankuba ng'omuntu ng'omubbi segera ng'omuntu gwe batamanyi ng'omuntu nakyereeta ganga olaga omuntu alaga alina obusungu bungi segera nfuna okimanyi nti akaseera ako ke bakukwatirako okutuusako byonna bye bakutuusako Shiba ye yali ku stage era abantu abasinga balowooza oba basuubira nti wali olina kyogezaako okukola Shiba ave ku stage gweoyimbe. Endowooza y'abantu kubanga nze nali sinanassaayo program kikyewuunyisa era naye teyamala bye yali ayimba nali sinaba kusaayo nze program gwe kikyo olina omumanye naye sinassaayo program awo ebintu ebyagira nali ntudde butuuzi senga ogamba nti nali
nyomba nnyo program ntekayo ngolwede nataddeyo dda program of course balina osooka okuteekayo gundi ate ne Ryan yo omwana wa kisiru Ryan kino kyogera wambwa Ryan era buno obubaka bwe bamutuukako bumutuukeko Shegeera ebiseera ebisinga wabaawo sebo omuntu Shegeera wano Ryan yali ayombye n'ekyali wange nga tebali mu mbeera nnungi Shegeera naye nze ne muganze mwana sina byampalaniraako Ryan kyali wange Shegeera nyine swa nenvuga emmotoka yange n'amafuta gange ninga ne mukolaki ne muyimbirako Shegeera nfuna naye nga waliwo bano olwokuba batijjisa olwokuba simabe bakabibe banene Shegeera kyova nagenda ku side ye era we nasala bwenti wano waliwo dijjo omulala yali ateekayo nensa nengende wala ningamba Ryan yeki ekyaliwa nenga sebo kakolayo katakufuna nako bwati ku maaso bwati Shegeera amkasera kotaga tankubira nako na simu kwa bankubirawo wenyini we yali netankubira nako na simu nako nga boy oli fit kuba yalabe engeri gye bampisaamu Shegeera naye ate ekyewuunyisa alien gwe saayimbirako nga simuyimbirako ku show enkeera yankubira simu nanga blood naye bakugiza oli bulungi Sekeza naye yaliwo we bakuyisiza obubi alien anti yali ku nkwacyo nkategedda kuba mugamba yimba ku nkwacyo nalimva ku Nkuka nga nyina sala ngenda ku nkwacyo kitegedde naye nze neewunye Ryan bankubira mu maaso ge Shegeera era nalinzize ku maaso nga anko kyekiganye nga njagala antekeyo kube faster wabawo omuntu owuwono gana naye Tomudi nange yanjiirawo nze nanyiri laptop Shegeera kamufunireyo kamusuuleyo waneeno ng'omuntu owoku already nali wakuyimba already nga kwendi ku list Shegeera naye sebo nga akola bwati akutunulako bwati nazza wansi amaazo mu laptop ye ngamba ekitegeeza abana Uganda we batyo Shegeera nfuna ekyo nakyo nenkiraba nyanze nasituuka waneno nga bamukuba kwa ebiseera bwe baali bamukuba fangoni bagundi badai hard nga bamukuba okufaako obufi shoye begenda sala biki neze safaayo nengaba Ryan mumanyi amubeererewo nengenda nebaga Tomu wankwe bamanyi babaana tebabimanyi oli wankwe lwaki wagenze noyimbira ku Ryan biki naye nga nze Tomu sina we na signing anti omulabe wali yeni ajja bba mulabe wange okujjako nga ng'ekintu naye kikola kikinkwata ye yennyini yagamba toyina kukola mpalaniraako Shegeera nfuna wabawo tosobola bbanga ndi Ekyaliwo ngo naye olina omulabe wooli nenzija nange nitandika okukola ki okujjawo nga ndi faani nange ndi brand ndi muyimbi munno Shegeera kuba Ryan already nange nali namulabako dda nga Ekyaliwo wange mwana naye natuukawo omwana nandaga nti tandaba nakola bwati Shegeera kwe kulwa naawo kuba nsandiruddewo wanajja dda omwana emugamba natuukawo na Ryan Tomudi paka we nesitulanze kenyini nenzija waali Shegeera naye nga ntunulako aza wansi maaso ekyo kyali kyandigize kubanga event siye naye afadhali onkoonako nonga Tomudi oli fit mwana kuba senga yantekayo nenyimba eyo nati byandikozeeki tibyandibaddewo Shegeera naye Ryan tankubira nako yadde na ku simu oyo mwana Shegeera awo ne mwana nange neneepimamu nenga easy oyo naye kati yoyo omuntu kibategeeza mukozesi akozesa Shegeera nga poa Shegeera naye nga nasubwa show zange nnyabi kale akantu katono nyaako kalina ebintu bingi bekakyusa Shegeera nenkola abalabe mbadde sirina Shegeera nfuna kuba noli naye muntu naye ayina abantu bemunaye bamwagala Shegeera era nga kyabayisa bubi nnyo oyinza n'okwesanga Tomudi yali tamuyinaako buzibu naye nga kasawuli anti akubye mukama we nekimukola ki nekimunyiiza Shegeera naye nenkiri yalinga nembaga mwana olusamukola ki samukuba mwana Shegeera bro naye mwe beefula ba ghetto youth simafe na tuli ba ghetto youth mwana so ekyo wekiba Shegeera bali bankwe mwana kyampisa bubi nnyo kuba natunula nengamba naye kandawe omuntu ono tekinaweza na mwezi nga muyimbiddeko Shegeera inaweza mwezi nga musanze naye tukoze drop tukoze biki Shegeera naye ekyekasa kyayitawo nekiggwa ye ate mwana n'atakubeererawo kati kiba kitokola emikwano mwana Tomudi azze omulabye
yes balire naye tebalina nnyo kye bakwagaza layani kitegeera gobesibako oyagala obalage nti obateekayo simanya fasta biki naye tomuli akubeereddewoko kitegeera kise kwawuka event awo olina okuwulira tomuli kuteekeyo blood naye sebo akubako eriso nazza wansi amaaso mu laptop paka omusajja weyajja nanga amusoke muve ku stage ngalinga atakulabye nanga amusoke muve ku stage ate nga n'omwana already yamugambye edda wali nga yaganye paka omusajja yaganaje kati obuvyo bonna bwava kweki muve ku stage biki kitegeera nduddewo nnyo ku stage ndi awo nyimiridde omuntu alaba sina kyenkolawo kitaba paka omusajja akubye omusajja balwanye balowoozezza nze bankubye okutuuka okunzita kitegeera yamaani naye ng'onaddayo okuyimba mu nkuuka y'omwaka enkuuka simanyi kuba bikyali ebintu bingi ebirina okukyuka wakati wano tukyali mu January saa ino sira kikomentingako kitegeera naye just bye byaddala event yalimu akacyanka kangi kitegeera ng'ani akumanyi yayimba ow'ekibuli owaki kitegeera yamaani so kati simanyi ndowooza tunaabisalirawo eyo mu maaso eyo manye ebintu bikyuka manyi kyo bale tujja tutusaayo okay omwaka guno 2024 biki ate byotegekedde abawagizi bo nabipya ki bye baba balina ate okusuubiramu esaawa eno tukyali mu kwejjanjaba omanyi nze simanyi nnyo predictinga future naye ngendera nnyo ku kyenkoze kyaleero saa ino tuli wano tuli balwadde twejjanjaba okujjako mpozi oluyimba lwe twatadde stamina omwaka twagutandise bwe tutyo kitegeera era oluyimba lwaffe twaluyita stamina twakomezawo stamina waffe oli omukadde nogala stamina oyo yakuba nnyo kasooke tumuzze mu new version kitegeera tumulongoosaamu so ndongo we are speaking music kitegeera kubanga naffe twagala nnyo tubeere ku lisiti zaabwe era mujja zibaako yadde kuzaffe kwetulise yadde kuzammwe kwemuli ekyo nga kyamaanyi omwaka oguwedde muyimbi Munalien Skin yapozingawo ekivulu ekyo tukirindiridde guno omwaka sebo bagenda bakuba eno endongo gino emyezi egisooka bagenda kyesa bakyesa b'abaana just sineesetinga bulungi okitegeera naye nga ekivulu kijjo bimanyi byakwesetinga kufana kuwona kitegeera naye guno omwaka inshallah boyinza nekkiririzaamu nnyo mwana bad mind tengira nnyo we bamanyi tonnaba ddi nkikole ddi okitegeera kuwa omwezi anti ngabo bagamba nkikole ddi babeerawo nga bakayana tolindako opapye mwagala nkikole ddi kitegeera so nange nze Tom D Uganda the Black Panther from Wakanda I have to make a show this year obaddi naye guno omwaka nokola musho kuba ate ne packaging egenda otandika omwaka zino enyimba ezigenda osooka zigenda bba zakali nga stamina already yabayiseemu dda yamaani tumudde omukyala agamba atya kyala ali fit talina tabu kikwasaganya bulungi ese omukama wange bantu baali bamanyi nti mwayawukana ng'ate era abasinga kye basabirira bali wabawo bad mind wabawo abali positive abali negative byonna bivaamu tunyonyeremuko kukyaliwo omukyala wange muleke tetugendayo nnyo sawa eno tuli mu 2025 bya 2023 byabaawo byaggwa omanyi abantu babalekamu kalo kate tebavaayo kukkati yali stand nti webagamba nti yali stand olaba neno bagiyise stand ne bakuba ng'abantu balabanaako ne bagamba oyo Tom yabadde mu stand naye nga bakubye ogenda fae okitegeera bakulaba bakutwalira ku gundi katanda omanyi stand kibawe stand buli ali mu stand olina omusasula kibasegezaawo bonna bewalaba aba MP musirike people olina obbaliisa olina obbawa n'obagala tulina akazanyo ke tugenda ozannya okitegeera n'oliisa owagundi n'oliisa abo bakanyama abakuba n'oliisa abajjejje naye agambe nti wamukuba n'oliisa owulira stand yange nti yali abbeeyi owulira ssebo ndiise bajjo yennyini bajjo nga muli wanku era singa yagamba tomuli yali mu stand oyo okitegeera abo bonna nyalina obbaliisa so kati stand yange ye best stand era njagala award best stand of the year 2024
Eyo twogera ku mako gwa funayo ko kuzawadi ezimwe zikusiima. Nze gundi yange ejjudde award lwakuba zikyali ntonotono. Omwaka ogwedde nawangula award ya zina award. Yali category ki? Breakthrough artist. Gundi yajimpa alien. Eyiye gye yakuwa. Yampa awards. Yalabanga gwaji gwani. Kati kiba kisegeze engeri gye ogwo mwaka gwe yenyini yajimpa kati yayo guno omwaka. Yo yange. Okyegera. Nga temuli science kuba siraba waawo omuntu ansinze yimba ansinze breaking through. Onfuna? Kufuna. Yeah man, na nina yugi tiktokers bichi najiwangula bazisekera Dubai yantuseeko dipo sajjo. Atuseeko sajjo. Ninaawe nyingi awula kuba ntototo ezikola nnyo mawulire. Nenga yo gundi ejjudde award. Atulinde za guno mwaka. Ba TikTok amujumbidde nnyo music. Sejja ku regarding nga TikTok oba wali TikToker. Wakiviiramu ddala oba kati ndi TikTok era ugenda ku page yange era nkolayo obuntuntu bwange obunyumira ng'ennono weegamba kubanga fan base yange kweri okusinga segera just twagala penetrating nga kugamba abantu kuba kutegeredde abasinga music okwatambulidde music wange kwemutandikidde abafani abasinga kwembajje kiba kisegera TikTok yo nji praising yeah. Buba kati boyinza okuwa omuntu yenna ali eyo nga naye nga TikToker nga oyina mmuteeka mu kulungamya oba okubuulirira okwenjawulo TikTok agikozese bulungi asobole okukulabirako ku stamina nagambye nti oyina line esooka egamba nti kakatandika okuyimba katikati bagamba mbukagira mbano baluminati wamma gwe ayagala okugezaako kikole kati osobola okufuuka sitamu katikitiki kati olaba tulina ebintu bye tuyimba okutegeera olwokuba baba ye bamanyi music waffe omanyi bamutuma babogamu afe ate tekinaako buzibu bye nga amanyi bamuyita babogam music yamani naye line wogiwulira kakatandika okuyimba katikati bagamba kagira mbano baluminati kutegeera kiba kisegeza beewuunya ne bagala gwe ayagala okugezaako kikole kati bro kubanga osobola okufuuka sitamu ki mukatikitiki kikyentegeeza gwali ku TikTok omuganda wange oba olina kyoyagala oyisaawo olina kikola katikati kuba otuuka n'oggwako nze we nali tomwa namata oyo n'akola ki natuuka n'abanga aweddeko ng'abantu baagala kukimpa ekintu ekipya nengezaako ekya kanso ne kanso nalanga mukubye ennyo nennyingira ki endongo kitegeera nengezaako endongo ye olina n'omwana gwe watuleetera ssebo yo brand nene yo brand nene pulira essanyu ndi musanyu akyali wansi wo oba kati naye tabaako wansi wange oli patena wange nate twamulabira ku ggwe anti nze yamuleeta naye namwenjulira ki namwenjulira ekkubo ne mugamba yamaani kati akuba bisaawo olisewo mukulu akola birthday ebanga show ayina abantu abamu basinga abantu yes birthday nabaddeko basinza abantu bali naye yabadde ku birthday naye nga kujjudde abantu ngeringa show kitegeera so kati ssebo ye legend w'abato ekyo kyo temukyogera nako birthday eriko basponsa okitegeera ategese oyo ssebo omumanyi eriko basponsa ndi basponsalinze birthday ya ssebo essaawa eno ye legend w'abato kubanga yagulirawo buli muto gwolaba gwe gwomanyi ssebo bonna be yabagulirawo ki egundi ya TikTok understand kyova olaba ye brand ye enfengeri gye twagizimbamu nagizimba bwentyo saaga nnyo tambula nnyo naye oba ki lwansonga nayagala ye nga yeeke nnyini afune bakira yanti ababe era nze ne waba ayagala ssebo omugamba alina amukwasaganya mukubire with respect omugambe njagala ssebo wano ne wano kyovola omulaba agenda ku shows nakuba ebisaawe nagira kiba kitegeza ali mu ssente ali mu business nga we nali nkibala naye senga namwesibako nnyo waneeno bandituuse n'ekiseera nga bamumanja waliwo n'abaali bakoze akamanyiiro nga kuba nagamba njagala ogye ne ssebo oyo nga nemaze dda n'okubuukinga nga nyongeza nga talina nakasente kagenda muwera katuleetereko mwana nga alaba nno
tamanyi nti oli brand manya nti omwana mba mutuulirira segeera kituufu ekyo manya nti omwana mba mutuulirira mba mubikka lwansonga mba ngenda zunga naye oluusi n'akasente ke batuwadde tekamala bulungi oluusi ne taata waatuuka ekiseera n'agaana naye omwana wange bamuzunza ki bamuzunza amuzunza nnyo ogamba n'omuzadde naye yenyiwa n'agamba kati mu kino talina kyafunyeemu kati nebikwasa dadi we ne mugaa buli simu ejjange eyagala ssebo gwe gikole ki gikwasaganye yogerako ne ssebo mugamba gukubira taatawo omugambe omwagala mwogere bulungi ajja bikola kyajja bimala kyova brand ya ssebo kati agenda basumbuwa 224 tumwerinde nze nagenze ku birthday nze nkugamba ngajjuzza bw'ati baleese kafuso okutwala ebirabo si bwe kiri ebirabo biva bweru Abamerika abaki okitegeera nemmanya nti naye ne place nenga that's my brand you understand I understand yeah man kale tomuddi obubaka bwo obusembe eri abatulaba ate tulabe nga tubasiibula mu mbeera just mbagaliza omwaka omulungi mwana 2024 gwere mulungi ate buli omu akimanyi nti guno gwe mwaka gw'omwana nakitegera Uganda ekyetaaga aba superstar bakabi omwana eyo ng'oli eyo oyimba jangu mwana oyimbegezaako kitegera wali bakiwandiika mbu ono yalina obbeera owakabi fenna tuli bakabi kitegera kasa kitandikira ku ggwe nfuna newekkiririza mbu nze tolina kyoŋŋamba bana ndi wakabi ggwe ze nga nkubuulira oli wakabi yes okitegera mbeera eyo newe kati omwana ono omulaba actually tetwanjulidde nabamu kwabo kasoka nkugamba ono omulaba ono avaaluwa gyewamujja avaaluwa yasinziira naye gyakolera buli kimu naye azeeko yonagala mwana njagala kukulabako straight from Arua to here kitegera to Wakanda kitegeeza ki nti oyina n'abantu eyo boinspiringa ng'ovudde ku ono negative energy ono ali wano mu Kampala kuba mu Kampala ffe tubamanya abaana b'e Kampala bazalawo kyova mu Kampala temulimu nnyo na ssente tuzikola eyo bali kitegera gye bakukkiririzaamu so kitegeeza ki buli wooli gwe muntu buli wooli muvubuka munnawe bwoyo oli wakabi nnyo kitegera tewaba n'omuntu n'omu akusiza wansi kitegera kubanga twayinanga betwalabirangako naye nga kisaawa eno nga tubakuba endongo kituufu ekyo bamazi obamaze you sign out tomudde Uganda okay ababadde batweyunzeeko mwenna ate mu kaseera kano ku mukutu gwaffe guno gwa Tindi Files tomuddi ngenda kuba ate muta mu kaseera kano koza akatalekeka okay abaganda bakavuuka fenna tuli ba ghetto youth mwana kitegere osobola onyigira omuntu naye nga talina kyakoze kitegere nze nyina ba ghetto youth bange eyo banyigira nyina buli ajjo kimanyi angamba naye tomu nange nadde nakunyigide naye kasana nategedde amazima nti sigo yakuba omusajja kitegere kati tuli fine kitegere ama TV guna boy so buli ajja ngamba okimanyi nadde nkunyigide n'okuba jjejje kitegere ninga ogenda okwata mu story yange ogenda olaba egatta kitegere kuba nkugamba nti so wide Chaga legend bwe Chaga yagamba Good Life Eddie ti wedo kimanyi nti Tom siya kubyenze nde kuba Chaga twalina era ku DJ's box katika wakyogera nzijukira bulungi twalina nga kiraga ye yalabe yakuba teyali Tom D naye boy olukongolo lwonna wa ghetto youth bagamba ne tukane kisana naga Tom D tumunoonya kitegere naye zemba gamba baganda bange fena tuli ba ghetto youth fena tunoonya bulamu mwana twetetenkanya kitegere omusajja samukola ki samukuba mwana saagala nnyo bintu byakavu ate twesange eyo n'abaniga bange sibalagangako ombwa kitegere awo empe wawona nnyimbi eyo era twesanga Tom D Uganda kitegere nfuna so bisere bisinga n'ekyokutwalira amateeka mu ngalo nakyo si kirungi kuba osobola okutta omuntu aye n'ogaa kale saategedde nadde mmanyi yakoze bw'ati naddala n'omuntu nga abadde talina kye yali akukoze mwana kitegere so n'okutwalira amateeka mu ngalo si kirungi mwana kitegere
kuba nange nyina famire yange ndiyako gwe bali bagala okutta. Olina boolabirira. Nina bendabirira mwana. Nina ne taata wange era naye akubira essimu n'aganda bya mawulire nga tolina na kyamugamba. Osalawo osooke n'omweraliikiriza olina maama wo kitegeera. So amateeka okutwalira amateeka mu ngalo nakyo si kirungi ebiseera ebisinga. Okujyawo ng'olabye siwagira bubbi naye okujyawo ng'olabye nti omuntu wuyo abbi naye ova eri n'okuba omuntu akabazi ku mutwe ekijja nga tomanyira kumanya ogenda owulira nti byagenza ozuuka ku musajja si yakoze bwati si yakikoze kati yemu scenario yange kitegeera mwana. So bageto youth mwana tuli kimu mwana kitegeera tomuli talina buzibu na muntu ate yavaayo n'alaga nti ekyakolebwa ku jjejje kibi. Era netondera jjejje ne mugamba ansonyiwe kujja ekyagera okulowooza nti nze yatowa order mwana naye nga ate sinze yakola ki kigowa kikola. Yeah man, so big up to you all my Ugandans from the Uganda. Stamina oluyimba olupya olulika essaawa zino. Okay, eri abo bonna badde bagezaako kubanga ate bateekako Tomudi olukongolo n'abanyiiga message ye mugifunye right and clear. Ngenda kuba ate mbasibula mu kaseera kano nze Jonas Saints ku mukutu gwaffe Tindi Files. Mweraba ate tuddemu omulundi omulala. Tunasala cake. Leero birthday yo. Yadde. Yesterday from one. Yesterday from one. Yeah man. Kali. Yeah man.